Salem TV Uganda program bagita City Buzz sonsomola wano wokka wofuna amawulire agakwataganye ku ba celebrity bamwe naye nga amawulire go tulina mangi nnyo ddala ebya MC Kats banayita tebigwayo banange omuwala ono Faith abamu babadde bagamba nti ayinako oluganda ku fiye mukyala wani wa MC Kats naye tamuyinaako oluganda n'akamu n'akeddagala just oyo omuwala yali akola mu Fame Lounge ne MC Kats oshegeera naye munnange wakatambi nga we kaitinga nanga yatulaga nga MC Kats we babikuwasaganya we bagira zigizaga deno chomanyi bwe twaberanga mu ssomero nze nganze zigizaga gwe mmanyi ono akatambi kali kajja kunnyonnyola abantu kubanze waliwo ebigambo byesobola kwogera naye nga ye Faith ye yatulaze nti no ayina engeri gye beekwasaganya nani ne MC Kats era si mukyama kuba yabitadde ku social media era n'atulaga nti Kats wamala yawulira bubi nnyo yenna akotyonkoka yenna bandi si ye munafu negubula asala amaanyi yakozesa mangi nnyo ddala naye owange oyaddeki ennambole oyagala olugambo nange omwana nakubuuza kino ebyo nno Lawrence byasinga onnyumirwa bannange mbadde nkyabanyumiza Faith eno yali akola Fame Lounge bamumanyi nti nno ani ne Kats yali akola Fame Lounge naye ati kyatadde mikwano gye ku bunkenke nti kubanga ani ono yali rapper yani chikankane yayimbanga chikankane chika General Zamba yatidde n'agamba bannange naliko mukwano gwoyo omuwala naye tagambe nti no namukozesa netulabanga yaliko nani ne Bebe Cool mu bifaananyi kati bali ku bunkenke kale kwegamba wakati nawulira bagamba embo Bebe Cool takwana zalina yamukwana atya anti wulira mbu bagamba mbu zuwe nambu alabika ayina yamusikalenga bunga wetwawulidde haja timba naye ayinza okuba kalenga yamusabira essaala mbu takwana kizibu iya tekisoboka naye nga bannange ebya Faith bikyagenda mu maaso tetwebuuza yali abaza kati naye nga ye polisi yavudde negamba tesobola kumukwata kubanga temulimu pornography yenna etteeka gonna nga webagasomye nga webagekanyiza temulemu bisobola kukwata Faith naye ng'ate bakyamukola ki bakyamwekenneenya omusango ogwo balabe wawe gugenda okukoma oba munaabaamu ekinasobola omusibya naye ate ye MC Kats yayogera n'agamba atakikolangako yabamukube bwekiri naye ng'ate ye MC Kats agamba bannange onnyonoonedde erinnya lwaki onnyonoonedde erinnya lwaki wabikola byakinamu yatandika butandisi kwezimba naga sibikolangako naawe n'amugamba nti olimba owakana wali otamidde kugamba banne nange neebuuza omwana yali abaza kati simanyi kati awo wakati waliwo akantu katategeera either nga MC Kats ayagala kukola mawulire either nga ono omuwala ayagala okukola mawulire ayagala okukola amawulire naye tasobola gakola bw'atyo kubanga tumanye emabegako yavaayo n'ayogera amazima nti ali muki mulwadde wa siriimu yes yavaayo n'agamba ndi mulwadde naye nga bamanye ebya MC Kats tetujja muwakanira ye takikola ki tataliza naye ng'amaanyi gano ennaku zino abadde alina matono ayinza okuba ennaku zino atalizaako engeri gye yejjayo n'ayogera amazima engeri gye yavaayo n'ayogera n'amazima n'agamba nti munnange ekintu basireya tebasobola kukigana bo kasita bafuna ssente yensonga enkulu naye ng'oli yatulaze nti ne bakozesa akapiira naye nga kituufu oba jasi yapanga kapange